buli kulonda kutubadde nga tugendamu ng'abantu b'omu byalo balonda baasi nga obubaka bwe bawulira bwokka bwa baasi message yonna ebajjira mu matu gaabwe abakyala abo abakyala bafumbirirwa mu P6 abo bali eyo abaana 6 bamuwasiza mu P6 kitegeera bali eyo tebamanyi kigenda mu maaso obubaka bwe bawulira bubabeera bwa NRM. So tugenda okutuuka mu kulonda ng'omuntu alonda NRM nga talina na nsonga nti oba emukoledde kino wabula ekoze eki gy'abadde awulira. As we talk now, we have defeated it. Yes, I get your point. I have to celebrate it. We have defeated it. In Kamuli municipality in particular, tocha sobola kufuna mukungu wa NRM nakwata omuzindaalo natandika okwogera ebirungi bya NRM. Tekisoboka ekyo. Bamugambirawo nti totumalira biseera abakungubazi. Kataba bana tewacha inache boogera mu ggwanga. Ate oyogere ki? Ekyokufa kyo kiri buli wantu. So mukunga yaffe, we have been able okuscaringa the NRM propagandist mu Eastern. Okubanga tebakyakwata muzindaalo ku nnyimbe. Okuspreadinga the gospel of change. Mu rural areas. I'm telling you. We have been able okubuildinga confidence mu bataka bali abasembayo wansi ku ground. I get your point. Oyo atafuna mutwalo mu mwezi mulamba ne gugwako nga tamayika mutwalo we kafaanana. Tusobodde okukyusa obwongo bwe ne buguma kye tuyita mindset change. Yes sir. Ekyo tukyachievings. That's why we are seeing those young boys bali ku street kubanga bakimanyi they have a clear leadership. Obuziyone bugwawo bajja kuyamba mu ngeri emu oba endala. Kakati tugenda okulaba the rest of the country abantu bali ku birala balinga abagamba nti tuli mu nomo. Oba tuli mu new nomo, oba tuli mu nomo. Nawe ntomanyi. Kati ne tugamba bantu ba kika ki. Tugadde omanyi kitegeeza okugala highway. Niwe ziba dakiika 5. Emigo gyatokota muganda. Sebo niwe ziba dakiika 5 nga ogadde highway. Sebo bamusajja. Okiwulidde. So fene tukola ogwaffe era tukyagukola. Abantu besoga njagala okuba congratulatinga, njagala okubebaza mu ngeri y'enjawulo olw'okutuuka ku sseeryo erya capacity building. Kubanga bino ebintu nakyembalira tebamutwala butwazi bwe batyo. Ono nakyembalira gwe tulina mu Uganda si wa bulijjo. Okitegeera? Ayina n'etteeka erya political parties erya Public Order Management Act erifuga enkuŋŋaana. Abantu 3 weetaaga lukusa lwa IDP. So, is a hybrid dictator. Era kino nkiraba ne pate yaffe eya NUP ye mesi gyegenda okukola. To rely on the intellectuals. So the intellectuals to rely on the intellectuals nga kyeboogera kyekikola awutuwedde. Era bwe tugendera mu eyo layini Kyagulanyi tayinza kufuuka president wa Uganda. Tebakulimba. I am very clear on this matter. Tewaliwo intellectual yali aleese struggle wano mu Uganda. Nze ebibuli byonna ebibaddewo bafutu soja bebabitaddewo. Omwana nayimirira mu kamera nayogera ebigambo jjajja byatawuliranga nako. Empale nezimu buguma. Omwana nayimirira mu kamera navuga boda nga ali mu bbanga. Uliku mwana juzi yaleta digi nagaba mu sikale mwateze nyiza n'okukatomera kana akasirikale. Okitegeera bana bako oyo mwana ogenda mwano lingotya. Okitegeera Musa nafuna obuzibu jjajja nanyingirira n'atwala omuntu. Babuli jjajja yani jjajja azala taatawo. Bwe njogera ekigambo jjajja mba ntegeeza Jeno Yoweri Kaguta Museveni. Okay. Kubanga yeeyita jjajja. N'akola ki? N'atwala omuntu wange mu mbeera enzibu ennyo amuwadde ssente betroyo nga y'amaanyi nnyo ne ngamba wano ngenda kulya ekibumba ky'empisi ne nteekako njabala. N'otema. Ne nteekako njabala. Kati nze n'eŋŋuma ne ndeka omukazi owange gwe nzaddemu abaana 2. Ne ndeka ne ssente nga nzirabako azireese. Ne ndeka n'ennyumba eyange gye neezimbira okiwulidde n'enzira mu muzigo. Ebyo ebintu ebisatu ani asobola okubikola? Gomanyiyo omuntu
aina degrees ebiri asobola okufuagoyinga olwa politics lwaki politics tamuleka asigaze omukyala we n'abaana n'ennyumba ye n'esente ziyingidde, but I took a decision okitegeera nembifuagoyinga nakati nsula mu muzigo. But I'm telling you, you had what it costs. Yes, I'm telling you, eyo reference tesobola kubeera, tesobola kukozesebwa kugumya balwanyi balala okujjako nga nze akyogedde. Lectures Nobert Mao yaba describing wadde naye yabeegaseeko omawe ya describing calculate reference eyo yagamba nti babayita ba 1 2 3 4 obamanya 1 2 3 4 yes sibategeera choka bana one is standing up for one wife two stands for two children, okay. Yes sir. 3 stands for 3-bedroom house, and then 4 stands for 4-wheel drive. Oyo intellectual we Uganda kabe lawyer, kabe surveyor, kabe engineer, kabe munamawulire bwe bulamu bwayagala okola ki waliwo akugambya omukulembeze atali wa bulijjo gojja n'ozanya ekiri extraordinary abantu n'obawa essuubi abantu n'obalaga nti buli obusonga butono n'omuvinga forward kyekyo owekitiibwa Kyagulanyi kye yakoze n'abalumba ng'akimanyi gy'agenda waliyo abatamwagala ng'akimanyi gy'agenda waliyo bakomandaazi baayo, but he had to go there because yabadde alina okufulfillinga commitment gye twakola. Okay, good afternoon, good morning. Okusinzira mu nsi mwoli olunaku olwaleero tubaza omukama obulamu bwatuwadde nti kuba tukyali balamu. Nkyabasaba mu nsonyiwe nti ndudde okulabika omusujja awamu n'ekifuba bibadde bintwalaganya emisinde era saagala nnyo okutuula kumpi ne bagesitsi bange nyiza obbasiiga sebusirwa covid gino covid ya Uganda yawona gye tulina yaba mikwano yabyanfuna eri mu ggwanga muno kati yabyanfuna nakunyumirwamu bunyumizi naye nga mwebale nnyo mwebale kubaawo mwena banafulasha kyano Uganda olunaku olwaleero Jeno Bigirwa tukwaniriza ku programu yaffe eyo lunaku olwaleero. Jeno ensonga nyingi ziri mu ggwanga nga ezimu kwezo twalabidde no gwali okola naye ono Nobert Mao byonna nga akola eno gwokola eno naye finally ekibiina kya DP yakisudde wali tekikyali nawo ate n'ekyokubiri tuli mu day 3 sit down strike ebiri mu kunga nti price y'ebintu erinye waggulu nnyo to an extent tetukyasobola nakulya muwogo Museveni yatugamba tulye kati oba tugenda kulya ki nange simanyi. So tugenda okutambulira olunaku olwaleero nga Jeno Bigirwa ng'atwamu updates y'embeera eri mu ggwanga essaawa zino agiraba atya ate tuddawa n'endala twalabyeko omusajja gwe bayita Besigye yatambuddeko n'omukulembeze ndaba omusajja alinga awotose yenna alinga alina ebizibu neŋŋamba ge bayita amanyi ga His Excellency Bobi Wine. Awo tugenda okutambula olunaku olwaleero nga tuwayaamu tuteesaganya n'abali ebulaya batubuulire. If you have any question, any comment, leave it behind. Jeno Dakota tutandikirawo. Sebo Doctor webale nnyo webale ddala emirimu gy'okola okuweereza eggwanga egy'obwanakyewa nga tosasulwa ng'ate gw'oteekamu obudde bwo. Webale nnyo webale ddala. Tiwasoma na mawulire naye calling wagifuna ey'amawulire kati ndabira ddala kati okwalifyinga okubeera ku lisiti y'aba celebrated journalist self style. Name Uganda tulina aba journalists bali abo abali self style tebuli tebuli. So nze kwandiriza nnyo mu fraternity eyo ogijoininge kubanga okoze kinene nnyo okutambuza obubaka obw'enjawulo mu nsi yonna. Wewa kakati nze Jeno Bigirwa Moses abakulu
ng'emundaba ndi mu mudu ya mukolo ndi mugole weewaawo era nvudde mu kisenge okujja wano okubaako ekigambo ky'ensula ye eri eggwanga ndi mu kuteekateeka mukolo ngenda kwanjulwa ate era ngenda kukuba embaga ngende mu bufumbo obutukuvu nze ne munnange Kano Fanta so eddoboozi emuliwulira nga liri wansi omulaba nga si bwatula nnyo ndi mugole era ndi musanyufu okubeera wano emirimu nga bw'ogireese ssebo bwenja okujoogerako bw'onooba oyagadde kubanga nzize nga ebigambo mbirina bulungi tusookere ku day 3 sit down strike mu Kampala abantu emigo gyo gikyatambula mu kibuga abantu abakubira ddala awo tusooke tulabe ku day 3 etutwalawa ejjinja bagezaako okukikola naye emigo gyafuuse emiggo strike yafuuse nakyo ekizibu gyo nembeera eno tugenda kuddawa nga tukyalimu awo bwetuli ekikulu kiri nti amawulire ga economic shutdown gatambula ku mikutu response y'abantu ab'enjawulo nerabibwa ne bajjawo n'ebbaluwa ku layini okwo erabika nga kibi kitwala omunaku nga ya NUP ng'eraga nti bedinstansinga n'ebiteekebwateekebwa okukolebwa baluwa yaba state bagiwandiika ne bagisuula ku mikutu egy'enjawulo mu Uganda yonna abantu tebali mu kuyisibwa bulungi economy etunyize era etunyigidde ddala kakati amawulire gatambula nti tugenda kuteeka wansi ebikola fe ab'ebusoga ne tulowooza nti byemwogera mu bitegeeza mu ab'ebitundu ebirala kubanga ffenna kwetulumye ennyo ennyonyi ebusoga awo tetukyasobola kuwulira kantu konna kaleeta nkyukakyuka mu Uganda ne tuzinga emikono ekyo twakigaana kati tekikyasoboka akantu konna akaleeta enkyukakyuka mu ggwanga tuba tulina okukeetabamu so amawulire ago gatambula ffe ne tukoordinatinga ne ttiimu zaffe netubagaba bannaye ensonga bweti bweri ensonga etambule sebe busoga ne tugukuma olwasooka amaduuka gonna twagaggala mu Jinja City kubanga ye main town yaffe kwanza we wali n'amawulire eri mu byalo eri teri coverage okay teri na business genda mu maaso okujjako obuduuka bwa retail day 2 ne tugala highway wakitegedde kakati tugenda okulaba the rest of the country abantu bali ku birala balinga abagamba nti tuli mu nomo tuli mu new nomo tuli mu nomo kati ne tugamba bantu ba kikaaki omanyi kyekitegeeza okugala highway niweziba dakiika 5 emigo gyatokota muganda sebo niweziba dakiika 5 nga ogadde highway sebo bamusajja okiwulidde so ffe ne tukola ogwaffe era tukyagukola abantu b'ebusoga njagala okubakongratulatinga njagala okubebaza mu ngeri ey'enjawulo olw'okutuuka ku sseeryo erya capacity building busoga tubadde n'obuzibu nti regioni yonna ebadde tiyeetabangako mu kuleeta nkyukakyuka mu ggwanga gavumenti ezize zibeerako envaako yaazo n'enzija yaazo tubadde nga tuwulira buwulirizi ku rediyo Muteesa avuddeko Obote yaliko ku Radio Uganda Amini awambye kati Obote avuddeko ku Radio Uganda Amini bamututte Professor Yusuf Lule yaliko ku Radio Uganda Yuleba mujjeko Binaisa yakuttemu ku Radio Uganda Binaisa bakimusuuziza mangu Paulo Mwanga yakirina ku Radio Uganda Obote akomyewo yawangudde akalulu ku Radio Uganda kati Museveni yaliko yawambye eyo political journey je mentionize mu bugambo butono nnyo ate nga mpanvu yona abantu b'ebusoga badde bagiwuliriranga ku radio busoga nebanga ebadde nga batu minimizinga nnyo demeaning
nga batudimininga nnyo era bwetunula ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda nga Busoga batugabirako obugabizi. We are second citizen. Busoga we are optionist. Busoga tujja as last resort okujjayo omuntu omujjayo lwa kifaananyi kya ggwanga but lwa regional balance but in terms of decision making and influence we are not considered to implementing ebiba bikoze eki ebiba byogeddwa. Therefore netugamba nti ku mulundi guno tetugenda kukkiriza kubeera mu eyo embeera era ffe twatestinzeeko ne tulaba nti bannayuganda beebafu nnyo abantu ne ba leaders abasinga beebafu. Okitegeera ekintu kikutte ayiwe esinga okusavinga feedinga Uganda abaana bagitaddeko embeera neferesganga twebasa nkifa abakulembeze kibagaziya kibongeramu ebirunga awo ekintu kireme kuzikira bali mu birala so Busoga tulina ennyonta y'obuyinza era kyenjagala okutegeeza mu myaka egijja mu maaso eyo ojja kulaba nga Busoga providing abantu abali serious claiming the top position of this country. Yes, ndaba ekintu mukyetaaga omanye ekiri e Busoga olwa bbeeyi y'amafuta yokka bbeeyi y'amafuta bbeeyi gyeriko abantu bafiira mu mayumba gaabwe pikipiki tekikyasobola kubakola ki kubakima mu mayumba kubatwala mu malwaliro mu health centers kubanga bajaji yatwaliranga 12,000 kati etwalirawo kakaaga ku mutwalo ate omulwadde tosobola muvuga ku piki nga talinaako muntu eba enfuuka yagumu kitundu teziriiwo. Okitegeera nga ne muddwalo gye bagenda okumutwala teri ddagala kati omuntu n'afiira mu nnyumba ng'ab'eŋŋanda ze balaba naye nga tebalina kyakukola. So mweyo embeera kiba kiraga nti bw'otayogera ofa kati fa ng'oyogedde fa ng'ogezaako. Okitegeera okusinga okufa ng'omutiitiizi era omusirikale yenna olwamukuba essasi ery'omu mugongo aba afudde essasi ly'ekitiitiizi. Mubamu ebintu bibiri either ali mukubye abadde amubetrayinze kubanga mu sitwaku mulimu ogamba nti gundi tulwana naye naye tetutuuka naye. Okitegeera akoma wano kati ne bakukutula mu ekyo naye ekyokubiri ekiri mu ekyo nti oba obadde oweddemu amaanyi ng'oyagala kubwaka sitwago ne likulya so oba ofiiridde mu nkola ey'ekitiitiizi so ife katugezeeko bannayuganda emunava mu tulo mujja twegattako naye tetugenda kuzikiza. So kunga otadde ku level eyo kunga so far tulina achievements nyingi nnyo mu Eastern Uganda gyentwala. Achievement number 1, we have been able spreading the gospel of change in rural areas. I'm telling you, we have been able building confidence mu bataka bali abasembayo wansi ku ground. I get your point. Oyo atafuna mutwalo mu mwezi mulamba ne gugwako nga tamayika mutwalo we kafaanana tusobodde okukyusa obwongo bwe ne buguma kyetuyita mindset change. Yes, sir. Ekyo kya achievements. That's why we are seeing those young boys bali ku street kubanga bakimanyi they have a clear leadership. Obuzine bugwawo bajja kuyamba mu ngeri emu oba endala. Ekyokufa kyo kiri buli wantu. So mukunga yaffe we have been able scaringa the NRM propagandist mu Eastern okubanga tebakyakwata muzindalo ku nyimbe. Let me give you an example. Yes, sir. Before I went to Busoga, yes, sir, in 2009 kubanga wenaddira yeeyo okutandika okuzanya ebyobufuzi byayo fule 2009 2010 kubanga naliwo e Kampala okusinga nga activities zange ez'amaanyi ezisinga nzikolera eno era nakati ground nkyalina y'amaanyi e Kampala
because nzo omu ku baali basomesa activism. Kakati nasanga ebusoga oba Eastern nga wabaawo for example lumbe abantu abagenda okwogera ku lumbe olwo baba 15 13 12 babeera bakungu b'NRM. Kuwaana kuleeta bubaka bwa bulimba kutiisatiisa kulaga maanyi kulaga nti wali kigenda kukyuka ekyo bakibaddemu bakyenjoyinze for some good time. That's why buli kulonda kutubadde nga tugendamu ng'abantu mu byalo balonda baasi nga obubaka bwe bawulira bwokka bwa baasi message yonna ebajjira mu matu gaabwe abakyala abafumbirirwa mu P6 abo bali eyo abaana 6 bamuwasiza mu P6 kitegeera bali eyo tebamanyi kigenda mu maaso obubaka bwe bawulira bubabeera bwa NRM. So tugenda okutuuka mu kulonda ng'omuntu alonda NRM nga talina na nsonga nti oba emukoledde kino wabula ekoze ekijabadde awulira. As we talk now, we have defeated it. Yes, I get your point. I have to celebrate it. We have defeated it. In Kamuli municipality in particular, tocha sobola kufuna mukungu wa NRM nakwata omuzindaalo natandika okwogera ebirungi bya NRM. Tekisoboka ekyo. Bamugambirawo nti totumalira biseera abakungu bazi. Kataba NRM bana tewacha inache boogera mu ggwanga. Ate oyogere ki? Nanti waliwo yaŋŋamba nti Dr. Tochaza abantu ba NRM tebalina biki bayinza kugamba wano kati bajje mweno kamera bagikole ki? They don't have information. Neza nabagamba nabanga je bali balina kyaso tugamba bajje audience weri balimo okutugamba nti we are biased. Yes. If you can add anything, join us, no problem. Actually kati tuwa twetaaga nakola ki tutandike okwajuinga nabo mu studio wano. Because studios zaffe z'amaanyi. We need a debate. Obajje bali bajje. Ibajje. So NRM kasita era balwanyi bannange nze bankola bubi. Nze abantu abasinga okummenya si jjajja. Because jjajja ye byalina okukola byebyo. Because his primary goal is to retain power. Okay? And have control over it. Kati primary role yaffe yali badde ya kumutema wansi kumuwa amaanyi kumujjayo wansi. That should be our primary role. Kakati nze nakigendamu nengenda nsomesa mulambo ku mulambo abantu ne bakyukira ddala abantu bafuuka hostile kati ku bantu b'NRM era omuntu w'NRM oba ali mu kifo batakiriimu bw'asituka bw'ati okubaako ayogera bibye ng'omuntu neso si kusiga kazigo ku gavumenti eno. Kakati bannanga ate tebakikola benzanya nabo tebakikola okitegeera. Kwegamba abamu balinda 2026 okugenda okwogera n'abantu abamu tuli mu kunoonya ssente kanoonya miliyoni zange 4 ngenda kuddayo nazo ogenda zijjawa. Let's go to the rural areas awali abantu abatategeera kigenda mu maaso tukyuse mindset yaabwe wallahi ya Mungu bajja kuwunzika gavumenti eno. Abantu ba bulijjo be bagoba na kyemalira tebakulimba na kyemalira osobola mukuba mirundi ebiri. One osobola mukuba mugolirawo negolirawo tekyali solution y'amaanyi eryawo kubanga ajeyagaliramu nnyo ajetekedde nnyo nti ayina equipment y'amaanyi ayina military hardware ayina military software ayina personnel. Okay? Abasikala abayina so bw'omutwala mu layini eyo asobola okwanguya okunafuya kubanga abakimanyi nti oze mu constituency ye gyabaddemu niwankubadde nga si alina monopole ku kyo si alina okwogera ekisembayo okitegeera. So mweyo embeera ne kibanga kitegeeza ki ne kibanga kitegeeza nti option ey'okubiri ya uprising tusobola gituukako nga tewempawalinze bantu
nga abantu bamanyi nti bali mu mbeera mbi. Uprising tosobola gituukako nga tewali clear leadership, command and control. Mawulire gatambula gatya, ani atoowa ebiragiro, ani addako, osamba namba ki, ani aleeta omusaada, okiwulidde? Kakati ebibiina byaffe byonna eby'ebyobufuzi tebinaba ku investinga mu area eyo. Ebisigaddewo twogera bwogezi, tugenda mutwala kuluna agenze tukoze tutya, ebyo kwogera bwogezi ebyo. But we have to sit down and to strategizing. You have Jinja, a graduating. You have Iganga, a graduating. You have Bugiri, a graduating. Okay? In terms of abantu corresponding ng'oliwo ekiguddewo. What about Njeru? What about Lugazi? What about Mukono? What about Boyogerere? Okay? Basobola corresponding bati basobola bazimbe. Kubanga bino ebintu nakyemali tamutwala butwazi bwe batyo. Ono nakyemali gwe tulina mu Uganda si wa bulijjo. Okitegeera? Ayina netteeka erya political parties erya Public Order Management Act erifuga enkuŋŋaana. Abantu basatu weetaaga lukusa lwa IDP. Is a hybrid dictator. Okitegeera? Okusolooza abantu basatu weeku kye mwogera weetaaga okutegeeza IDP enaggulu. Oba oli Moroto, oba oli Kabongo, oba oli Nebi, oba oli Gulu, oba oli Arua. Weetaaga kuwandiikira IDP. Kakati such a dictator temusobola kumutwala nga mboozi yenyumizibwa. I get your point. Ate nga n'abakola temwagala temubalabawo. Okitegeera? N'abakola temubalabawo muli eyo mwogera Lungereza lungi olwokuba mwasomera mu budde. Okiwulidde? Tebikola ebyo nze nkubuulira. Dictator ate dictator lwaki atweyagaliddeko nnyo parties zonna kugenda in an intellectual way. The moment you intellectualize the politics, dictator bakumaze. Yes, sir. Okitegedde ekyo? Njagala abantu bakitegeere bulungi. The moment you intellectualize our politics, ng'owedde. Kasi toyagala okuleeta abayivu ku board, abagenda okwogera oluzungu, abagenda okukolera analysis, abataagala kuswala, abasiba etayina ezibatuuka, bali mukola diguri za kusatu, abalala bakola za kubiri, ng'owedde ebyolutalo ng'obivuddemu. Kino mukitwale nga mukijja kunze. Because Jajja was an intellectual. Okitegeera? Yes, sir. Was an intellectual. I'm telling you. Era yazanyako eby'ekintellectual n'alaba nga tebikola. Yali mu DP nga is a student. N'agenda Tanzania n'akola bachelor ye y'ekitundutundu, okiwulidde. N'agikuba wali n'abigattagatta n'ayingira mu State House Nakasero mu Gyenkaaga mu 8 n'akola ebintu by'ekiyivu. Yalaba tebikola n'aleeta abayaaye ku boodi. Era kino nkiraba ne pate yaffe eya NUP ye mesi gyegenda okukola. To rely on the intellectuals. So the intellectuals to rely on the intellectuals nga kyeboogera kyekikola awutuwedde. Era bwe tugendera mu eyo layini Kyagulanyi tayinza kufuuka president wa Uganda, tebakulimba. So amakulu gacho ba intellectuals mudde bayina role. Tulina okudda ku ground. Bayina role. Yes sir. But role yaabwe etera nnyo okuba ya mugaso ng'olutalo luwedde. Toyinza kulwanyisa na kyemalira. Ng'oli mu luzungu. Ng'oli mu luzungu. Ekisooka intellectual aba alowooza ku bulamu. Kyala wange n'akamuwasa kitegeera. Tunazaalayo baana wadde ababiri, you know. Future terikiriya. I went to school. Byabaamu ebyo. Ba obi babalaba batambuza
okitegeera ba obi abalaba batambuza obulamu bulungi tasobola kubeera ku ggwe ba intellectuals ku level zonna bali dynamic nnyo kubanga beerowoozaako bali extremely selfish kubanga obulamu buba challenginga but the lumpenis the hooligans nga bwomanyi the uneducated be bantu abatutte banakyemalira mu nsi yonna be bantu abaleese enkyukakyuka mu nsi yonna kubanga yalina ro esuula ekipiira mu kkubo kati nze nsiba ettayi yange yafuluma emmotoka nsenyonyi ayinza okisuulayo ate wo ayinza okisuulayo alina landikuruza ye okitegeera alina landikuruza ye erimu amafuta fulutanka ng'omuzza mu ebyo tasobola kati oli ndese kyakulabirako bulabizi bamanyi okwotinga yes bamanyi okwotinga nti yalumbye gundi nteekwa kugereza ku bange okiwulidde nsobole okuwa ekifaananyi ekiki ekituufu. The moment we go in the intellectual way we are finished. I'm telling you, I am very clear on this matter. Tewaliwo intellectual yali aleese struggle wano mu Uganda. Nze ebibuli byonna ebibaddewo bafutusojja bye babitaddewo. Omwana n'ayimirira mu kamera n'ayogera ebigambo jjajja byatawuliranga nako. Empale nezimubuguma. Omwana n'ayimirira mu kamera n'avuga boda ng'ali mu bbanga. Waliwo omwana juzi yaleeta digi nagamba mu sirikale mwateze nyiza n'okukatomera kano akasirikale. Okitegeera baana bako oyo omwana ogenda mwandolinga otya ogenda mwandolinga otya era ani amumanyi tena kyafiirwa okitegeera kyobala nti ogambye nti ba intellectuals again atundiramu eteeze n'abalabalamu ebintu bye kati ba intellectuals Nobert Mao yaba describing wadde naye yabeegaseeko omawe ya describing calculate reference eyo yagamba nti babayita ba 1 2 3 4 obamanya 1 2 3 4 yes sibategeera choka wana one is standing up for one wife two stands for 2 children. Okay? Yes, sir. 3 stands for 3-bedroom house. And then 4 stands for 4-wheel drive. Oye intellectual we Uganda. Kabe lawyer, kabe surveyor, kabe engineer, kabe munamawulire, bwe bulamu bwayagala okola ki? Waliwo okugamba you are very right. I'm telling you. Authentic. I'm telling you. Obwe bulamu intellectual bwayagala okola ki? Okubeera kasita amala okukavalinga ebyo. Then ng'atandika okunoonya obugagga obw'amaanyi ennyo. Buli obutogerekeka. One wife, okay? 1 wife, 2 children, 3-bedroom house, and 1 4-wheel drive. Oba Land Cruiser oba Mercedes Benz. Kakati, President General yenna waali. Kasita ateeka focus kweyo class. Nga gyatwala ng'ensonga. Ng'ali mu kuraninga an organization. Ng'omanya awedde. Okiwulidde? Ng'omanya awedde kubanga bali ebigendererwa byabwe. Biebyo. But never joke with a lumpen. Never joke with him because yasobola okukolera ekintu kyonna gune ekikutwala mu office ye n'afiirwa n'obulamu. Okitegedde? So kati fe abali mu struggle nze nga General Bigirwa Moses kubanga nze sikyali ku level nze ndi ku level ebuulira abantu ekyokukola. Okuyiga nange nkyayiga kubanga tekuggwayo naye nze ndi ku level ebuulira abantu ekyokukola ki? Ekyokukola. Kati let me give you an example. Nafuna obuzibu ewange. Okitegeera? Nafuna obuzibu jjajja nanyingirira n'atwala omuntu. Babuli jjajja yaani? Jjajja azaala taatawo? Bwe njogera ekigambo jjajja mba ntegeeza
General Yoweri Kaguta Museveni kubanga yeeyita jjajja n'akola ki n'atwala omuntu wange mu mbeera enzibu ennyo amuwadde ssente betroyo nga y'amaanyi nnyo neŋŋamba wano ngenda kulya ekibumba ky'empisi nenteekako njabala n'otema nenteekako njabala kati nze neŋŋuma nendeka omukazi owange gwenzaddemu abaana babiri nendeka ne ssente nga nzirabako azireese nendeka n'ennyumba eyange gye neezimbira okiwulidde nenzira mu muzigo ebyo ebintu ebisatu ani asobola okubikola gomanyiyo omuntu alina degrees ebbiri asobola okufuagoyinga ebyo olwa politics lwaki politics tamuleka asigaze omukyala we n'abaana n'ennyumba ye n'esente ziyingidde but I took a decision okitegeera nembifuagoyinga nakati nsula mu muzigo but I'm telling you had what it costs. Yes, I'm telling you eyo reference tesobola kukozesebwa kugumya balwanyi balala okujjako nga nze akyogeddeko naye omanyi kyekitegeeza I get your point. It's a big reference ku bafighters abapya abakyali abaana abato nti bannayi mugume dictator aleeta challenges nyingi nnyo mu kintu kino olaba ne Bigirwa yayita mu kino ne kino naye akyayimiriddewo. It is not referred anywhere. Okitegeera kati kiba kitegeeza nti management ya politics abantu ba leaders tebanaba kutegeera tukozesa tutya obuzibu bwe tufunye mu struggle okugumya abalala. Eyo kosi namba nno mu revolutionary politics mukozesa mutya okusoomoozebwa kumuyiseemu n'ebizibu bye mufunye okugumya abaki okugumya abalala abakyajja. Buli muntu akola bibye okitegedde banakwogerako ojja kufuna mileage okozesebwa nga reference ogenda kubeera w'amaanyi bitulimu ebyo. That is cheap politics. That is not knowing what you want. I'm telling you. Because reference zina kuva mu ffe bennyini. Nze nga wazze wange nenkulaga entuumo y'engoye ezakayulika. Suti zange nga 8. Bakusika. Banjuliza suti naye gomanyi suti 8 zigulika. Kati ate ezo suti zokka. Empale kubanga nze buli kintu ekyomu struggle nkitereka time ejja kutuuka buli muntu ajjayo obujulizi nti struggle fenga twajiutabona okoze eki nti abannayi nze bwenti bwe nkoze eki mu lutalo luno nze bwenti bwe nduyiseemu kubanga tusaga etuuka ekiseera negguka naye nga bananeebeeramu amankyolo omuntu omu naayagala asabe minisitule 5 naye nga Bigirwa tafunye nze kalakitaazi ezo nziraba mu bantu baffe tuwangaala nabo ng'olaba ono alina omutima omubi ono obuntu obutono bumumalamu ono tayagala banne batambule ono ono kwegamba ono ayagala kuvimba abenga yali waggulu wa buli muntu ono kwegamba ebintu nze ndabye ebintu bingi muganda wange naye ng'ebyo byonna tebitwala struggle mu maaso. Struggle gye tulimu kyova olaba nze okugenda mu body room njogere ne bano abakaasi sijui biki abo ngenda n'enziika ngenda n'enziika ku mulambo. Lwaki omulambo ngutwala ng'ensonga? Because ngenda kwogera ne bannannyini nsi. Amakulu gacho NC below the country the what the NC belongs to banaba bulijjo n'abantu balwetu. That local person yoyo omwempawalinga ajja kukolera kyoyagala. Kati jeno gamba struggle eno tempawalinze bantu babulijjo. Anti ze nkugambye sinalaba nteekateeka nnungamu za appreciating omuntu ono wabulijjo. Such a person. Sinalaba muntu amuteekako focus okitegeera. Ate ow'ekitiibwa Kyagulanyi bw'ayingira ekisaawe
twetulowozeza nti answering that question okitegeera nti atuyambe tufunye omuntu avudde muffe balumpenizi abatali highly educated okitegeera era nzize ezimu ku nsonga ezanyizisayo amaanyi gonna neŋŋamba this is ours tuteekwa okufaafagana naye bwe tugenda tutambula olabanga intellectualism emulya bamutwalamu eyo ango tugenda okuweta nga tulabawo bantu. Njagala abatuuliza bakukootinge bulungi baleme okugamba nti omukulembeze omuyisizaamu olugaayo omuyisizaamu amaaso. Amakulu gaakyo ogamba ekirina okukolebwa tuyina okubeera ku ground to empower omuntu wa bulijjo yamanyi yina nyini buyinza omuntu ali eyo teri ddwaliro teri ssomero teri ki amakulu gaakyo okuwabula anti kyekimpisa genosebo ndi ppf 005 kakati toyinza kubeera ku ddaala lya geno okay nga toyina gats zoogera kituufu kitwala lutalo mu maaso toba geno era mu room tetuyinza kuyita ku planninga naawe kubanga geno omutuufu yamanyi olutalo gye lulaga oba luwangulikika oba teruwangulikika okitegeera yabeera geno omutuufu naye bano agiwadde omuliro nze kiri mu eyo category so olwokubanga we are the generation okay tewali kyakola ffe tuliwo ate you can't be everywhere. That is true. For example gwe comrade, this is your contribution in the struggle. For me I cannot afford it. Nange kyensobola zinange kyenina ekyobugagga nina obudde mbulina nja kutuuka wotatuuka obubaka mbutuuse kangu ekyokulabirako kulwa lero lwakumeka lero lwakusatu ku Monday ya weekend nagenda mu kyalo eyo bayitayo obutanzi district ye Kamuli okuziika kati district kansala owa that sub county bamuyita alibo omulamu wa NRM 311 nasituka akatambi ako jakalaba ku page yange ya Facebook yasituka nakwata omuzindaalo kubanga ye gombola yakiikirira nagamba sebo ne banyabo ebya movement sigenda kubiddamu mu 2026 sikomawo yendulu nesooka ekola ki evuga ekyokubiri tuswadde nnyo ffe nga banenaremu tubeera eno wansi gavumenti ebintu byekola waggulu eyo bitumenya ne bano babigiro ne batuuka okufuna ebyokwogerwa so nze nkooyo okuswala eyendulu nayo nesooka evuga ekyokusatu Mungu bwatutuusa mu byokulonda omwaka gw'okulonda nga tukyali balamu mbasaba temuddamu kukombya mwayi Museveni kalulu mulonde omukulembeze omulala yenna oyo ani abyogera wa NRM chairman kansala yakwata omuzindaalo mu dakiika 3 n'ekitundu n'aleeta obubaka obw'amaanyi n'abukubaawo naye ng'omanyi lwaki atuuse ku eyo level alina baagumirako okay Bigirwa is sitting there okay ye guarantee kakati oyinza okunzanyirako zokwange mba ngukoze omanyi ekitegeeza okuddira kansala aliyo sigamba nti alijja aliyo n'akola statement ng'ati oboola n'okunafuya obukulembeze obuliko mu ggwanga. You cannot. You can't. Twina just kubeera mu kutereza kintu kino. Focus era focus twagiteeka ku balumpenyi struggle teriwo ulita kulimba abapegenda mu parliament bajja kugenda abafuna obwa meya babufune abafuna obwa kansala babufune. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Abalala beegatte ne ku nakyemalira directly egyo emyaka nagyo 5 gitukole ki? Gigweko. Without empowering the local people. Gwolowooza Museveni yali kyogamba abadiguli ne be bamukubira emundu. Amukutegedde. Gwolowooza bagraduate bamugisha muntu be bakuba ebyasi. Batunyefuuza. Abawano ababeranga mu nsiko eyo ku kyalo. Bali abayaaye be bakapucalinga wali mu Luweero. Abali b'embizi bakayingo be bakuba emundu. I get your point. Okitegeera. Yes, sir. Tewaliwo intellectual yali ku front. Intellectual baberenga eri bapima. Bakola analysis bali mu intelligence. Okiwulidde. Bakagame bakayumba nyamwasha. Nabo baba beetagisa. Okitegeera. Eyo nga baba balira balina roro. Naye toyinza kubanga yo first priority yo. Okitegeera. Otawuluba luganye. So njagadde okujjayo ensonga eyo nga sinaba kugenda ku nsonga ndala gyo naaboolesi. Era kanjikomyawo. Era nga tunagimaliriza so amakulu ga Jeno nga bitokwa advice nti Bannayuganda the best option ekibiina kyempawalinge abantu ba wansi babalabe nti nga bamugaso nnyo okutambuza kino ekintu. Abantu intellectuals bagirabe kitanakolebwa kyokka kuba omuntu Rumpeni bye basinga obungi. Kati Rumpeni omulaba ayingira oluguudo nayinekalaka nga tamanyi kiddako oba afiiridwa tetena kyafiirwa ne bamukuba n'essasi n'agwawo. Okay. Naye nga yakugambye yazze kufiiririra gwe kati mutwale ng'ensonga. Mutwale ng'ensonga. So ekyo kikulu nnyo. Rumpeni era Museveni kyovola Museveni atutunulira n'aseka namu kubanga alabira ddala nti tunategeera kakodyo kamutwala. Tetunakategeera. Okitegeera. Ng'okimanyi nti abayaaye eyo wansi ku ground nga wempawalinze bulungi nnyo. Ne bino ebyokweriamu enkwe ne bazuula munnaabwe yabaliddemu olugwe bamwekolerako. Abayaaye bokka. Waliwo akugambye wano bamuyita omusumba musoke. Agambe Dr. Sebo Webalinyo is watching live from United Kingdom. Greetings to General Bigirwa. Bigirwa wango omulungi. Annette is between between the snake way. Okay, kale nchitege tujakuchida masawa. So no nsonge mwe nabali ku program Musumba Webalinyo, and thanks so much for sharing our content everywhere. Share the information with muntu asobole okujefuna. Musumba mugambe ni nomukolo. Yes. Musumba General Bigirwa agambe wano nkujukize aina omukolo. Uganda agambe told Ugandans to fight for themselves after winning elections. Please Bigirwa, eat your money but leave message. Kale aho tukitweto tugenda okugamba. Oyagambye ki? Abadde akwebaza bintu byokola Musumba Musoke. Ngamba oli wa leave message. Badde Musumba Musoke. Bese tumwesonywe. Okay. No doctor. Ne Musumba nagambye nti ye ayina introduction nga 27 ogw'omunana naye ina introduction Musumba. Diye. 28 guno. Ogw'omunana ogujja. Nga tanatuyita nze muyise. Musumba tabana. Okay. Tuyite. Okay. Tugenda ku point ya fedako ey'olunaku olwaleero. Ekikulu kya byonna kyejagadde ntino tuyisemu zino ensonga ezibaddewo mu ggwanga nga nyingi. Ekyo kyo ekyakamuli okwekalakaasa nagenda kitabye mu Kampala tekyabaddewo. People happily seated bali mu kulya emmere yaabwe naye nga byebyo byabaddewo. Jana tugenda ku point yaffe eddako. Besigye okutambulako ne His Excellency Bobi Wine kitegeeza ki ensangi zino? Beegase n'obyegase ne FDC nkwebuuzizaako tukikwemu ekitangaala eri abantu kuba abamu bakisanyukidde abamu tebakisanyukidde wadde n'akamu.
No, I think abatakisanyukidde ba conservatives, okay? Bali ba sitakange kati waliyo okulonda ndoza kugendera mu maaso bancha waliwo omwagambi wano bamuyita Dream Uganda agambe abefudisi bagambye nti nno His Excellency Bobi Wine yes bakobesije. How true it is? No, andika kati fe position mwetuli tetwagala busonga butono nabeka muli bagambi bali ku mukutu. Amin. Bamuyita Kavuma Badru. Badru dini Kavuma. Agambi kwali ku mukutu akola base. Oyo omusadde wange ino. Era ni chairman wa Kamuli municipality wa NUP. Kavuma tukutumi tumulamu isa ino ni landlord wife Mwami Godi. Ni registrar Mwami Amuvini. Ni informal sector manager Dula bateko kubanga bali awo timu ya amani nga bali tambuze ekintu ekyo mwe bali kubayo kakati ekyabadde esoloti ba leaders bafa benjawulo okusisinkana. One, wabaddeyo activity eya by election. Activity eyo faba NUP twalekera aba FDC omukisa basimbe w'omuntu era ne tubagamba nti basebo nafu tugenda kubawagira ne tujjayo ife ne tetwasimbawo sirwa kuba ntwali tetumulina naye twali tulowooza nti katuleko FDC standing higher chances engeri gyali nti ye incumbent ate nga n'ensonga ezimugisaayo si buzibubwe kakiiko ka byakulonda ke kakola obuzibu bwako ne tugamba nti titugenda kugenda mu lutalo nabo katukole ki katubawagire. Of course ba radicalist ba FDC ne bagamba tutidde embarrassment tetubaye tulina candidate we tuli abana ffe twagala kusimbawo biki ebino tubiwulira nabo balina ba radicalist baabo ekyo ne tukireka. So olunaku lwa Joozi zaaderaala ezisembayo nga tulina okutuukiriza commitment yaffe gye twakola. One, ey'obutasimbawo. Two, okuwagira oyo gwe twalekera, that is your FDC. So president waffe yabadde alina okugenda, yabadde agenda mu kampu etali yaffe, okay, but yabadde agenda mu friendly forces. Oba muli kitegeera bulungi? FDC it's a friendly force to NUP. NUP it's a friendly force to FDC. That is ba leaders be side zonna baba bategeera bulungi omuzannyo. Unfortunately side FDC waliyo ba top leaders nga ba radicalist nga tebagala kwashetinga naffe eno tulinayo abatagala kuwuliza bulu nenajja nankumbi okutwaliza awamu okitegeera. So naye kati mweyembeera omukulembeze atali wa bulijjo gojja n'ozannya ekiri extraordinary abantu n'obawa essuubi abantu n'obalaga nti buli obusonga butono n'omuvinga forward kyekyo owekitiibwa Kyagulanyi kye yakoze n'abalumba ng'akimanyi gy'agenda waliyo abatamwagala ng'akimanyi gy'agenda waliyo bakomandaazi baayo but he had to go there because yabadde alina okufulfillinga commitment gye twakola. Yes, so amakulu gaakyo endowooza z'abantu abagamba nti His Excellency Bobi Wine yesiba ku FDC bikyama. Tekiriwo eri just yabadde activity era bwe yawedde buli muntu n'avuga emmotoka n'akola ki nadda e Kampala full stop. Ffe tulina kampu naffe gye tupulaninga ebyaffe, tulina headquarters, tulina infrastructure yonna eyetaagisa okulabika nti tulaninga ensonga zaffe, naye wali twasalawo okulekera bannaffe